Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze omubejjalu wedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masannyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'eby'enkulakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yeah, 5 minutes past the top of the hour of 7 a.m. and the European Union just in and the ECOWAS have continued to have more sanctions against the West African country that is Mali, ladies and gentlemen, following what they called a coup d'etat that happened 2 years ago. Up to now, not any elections have been carried out in the West African state. And still to come, the government releases a new roadmap that is going to be telling the students about the curriculum or the new curriculum that has been launched by the Ministry of Education and Sports. And maybe lastly, to talk about the old taxi park dubbed Paka Nkadde has finally reopened from the time that it was closed. That was on the 18th of March 2020. 2 years down the road, the old park has been reopened again. And maybe to talk about one of the controversies of the week, Andrew Mwenda, one of Uganda's prolific journalists, was seen donning on the UPDF uniform, which fueled a lot of debate, saying many people have been arrested for wearing a red beret. And this gentleman has worn a full combat of the UPDF and has got one of the praises of the first son, that is Muhoozi Kainerugaba. Yes.
That and much more is what you should expect in this edition of the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga Edgar Matthew, and on behalf of the Alternative Dig-Talk, allow me welcome you to this edition of the Mighty Drive Show. The date, it is the 11th of January 2022. Omuganda agamba ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2022. Mbaniriza nnyo ku show eno oba show eno program eno eya The Alternative Dig-Talk bagiyita The Mighty Drive. Ebeerayo buli lunaku lwa bbalaza paka ku lunaku olwokutaano kuva ssaawa emu ez'okumakya paka ssaawa 3. Tubeerawo wano nga tunyumamu emboozi naawe okulaba engeri gye tunaakulaakulanya n'okubeera nga tukuleetera okuba nga oli muntu omumanyi ava mu kumanya. Buli w'omanya ofuuka mumanyi, ate buli w'ofuuka omumanyi obeera mugezi. That every time you know, you become knowledgeable, and every time you become knowledgeable, you gain wisdom at the end of the day. So, ladies and gentlemen, allow me to say thank you so much for watching, and a special shout outs to everybody who's watching us from wherever you are watching us from. The guest of today is Mr. Kayondo Samuel. He is the Executive Director of Better People, Better Uganda Development Group. We shall be asking him what does this organization do and how has it affected the lives of Ugandans, and in particular, Kalangala, where it is located. That and much more is what you should expect in this edition of the Mighty Drive Show. I'm not working alone. I'm in the proud company of Mr. Rogers Turiahabwe, who is the gentleman on camera. Teddy Chenjo Nabukira is my producer of the day, and Jeremiah Muchibi, of course, he is the director. And Kato Tumusime is also around to help in the nitty-gritties. Ladies and gentlemen, I think that is the team for you. A special shout outs to Norman Tumuhimbise, who's watching. A special shout outs to Mutale Farouk and all other people who are watching us from wherever you are watching us from. 8 minutes past the top of the hour. Tuyingireko mu mawulire agasinza okubanga gakola gakwatwa abantu omubabiro. Let's start off from the African continent. European Union guno gwe mukago ogugatta amawanga ga Bulaaya wemba ngamba. Yes, European Union, then ne ECOWAS. Bavudde ne bateeka envumbo ku ggwanga lino erya Mali ly'eggwanga eribadde terinatebenkera mu myaka ndowooza 3 egisembyeyo. Twalaba okukyusa kw'obuyinza oba kw'obukulembeze omwaka gwali gwa 2020. Twali mu mwezi gwa sigwe guno omwezi gwa Mukutulansanja. I think that is February. That was 2020 prior to the lockdown. Twalabawo okukyuka mu gavumenti. Gavumenti yakyuka yali abantu be baali baagala ekyuke bagenda ne beekalakasa ne bagamba naye tukooye abasajja bano bamusibira mu bbwa bagenda ate bannamagye ne beddiza the stage omuli omulenzi yabakulemberamu gwe bayitanga Assimi Goita muvubuka wemba ngamba myaka 37 mwana muto bamuzaala mu 1983 mwaka gwe gumukupi ne Kyagulanyi gwe bamuzaala Kyagulanyi bamuzadde mu 82. Yes. So Assimi Goita kano mulamba mu magye aga Mali yajja n'akwata obuyinza. We yakwata obuyinza n'abweddiza basooka ne babuwaamu omwami gwe bayita Bandawa eyali chosen by the people oba abantu gwe baali bataddemu obwesiga okubanga abakulembera. Okuva olwo twalabawo instabilities nga zigenda mu maaso okwetta omanyi ng'obuyinza butera okubanga bukyuka ebintu ebibaawo. Mu ngeri eyo Bandawa naye bamujja mu buyinza. We bajja Bandawa mu buyinza ate amagye ne gatwalira ddala total control of the Mali state. Mu ngeri eyo abasajja bano basuubiza nga bakulembeddwamu omwami kano Assimi Goita basuubiza nti mu mwaka gwa 2022 mu mwezi gwa Mukutulansanja oba February bajja kubanga bakola okulonda. What they are going to be carrying out a general election to make sure that Mali gets a new president. Baali balowooza kyali wala emyaka 2 gyagwa wali weddu. Tuli mu mwaka guguno wadde wabulayo ennaku 2 tubenga tuyingira omwezi ogwa Mukutulansanja oba February wete ebintu bwe bikyukidde. Mu kukyuka kuno kano Assimi Goita agamba abantu b'e Mali n'ensi yonna nti bagenda kubanga bategeka okulonda nga wayiseewo emyaka emirala 5. Kwegamba kikyategeeza nti ye n'abantu be bamukwata mundu mu ggwanga lino erya Mali bamaliridde okubanga tibagaba buyinza oba tebasalawo okubanga bakola kyebayita free and fair elections obanga bateekawo akalulu okubanga bannamali beerondera abakulembeze baabwe. Kino
kyaleeseewo enjawukana, kyaleeseewo okucyankalana, kyaleeseewo obutakkiriziganya wakati w'abantu b'emmali n'abakulembeze baabwe bano bamukwata mundu abakulemberwa omwami Kano Assimi Goita, then n'amawanga ga Bulaaya n'amawanga agagatta ensi eziva wali mu West Africa oba ekibiina kino kye bayita ECOWAS. So ECOWAS yataddeko dda lino eggwanga envumbo ne European Union jjukira yali yateekako dda eggwanga lino erya Mali envumbo okubanga baganye okubanga baholdinga kye bayita regular free and fair elections. Kati wetwogerera ekigambo ono omwami Assimi Goita kye yatugambye nti emyaka bwe ginaaba 5, that means bagenda kubanga basalawo okulonda bagenda kubanga balonda abakulembeze baabwe mu mwaka ogwa 2027. Tujja kuba tumaze n'okulonda ffe mu 2026. So mu ngeri eyo kyekyo kigenda mu maaso naye ekisinza okwewaza omwami ono Assimi Goita or what is actually pushing what he is doing is because he has the support of Russian president or prime minister or everything in Russia, Vladimir Putin. Vladimir Putin mumumanyi ye, he's a gentleman who likes to support the notorious on every continent. Nti omuntu yenna gwe batatera kukwatagana naye ate omwami ono yakwatagana nnyo nabo ayagala nnyo bano ba extremists. So mu ngeri eyo abasajja bano aba Russia be bali mu kuteekamu ensimbi mu bambi bano Assimi Goita n'amagye gaabwe n'obukulembeze obugenda mu maaso mu Mali. Russia ebuinamu omukono ogwawaggulu kye bayita neo-colonialism. Ekigambo ekyo ndoza mbadde mukiwulirako. Neo-colonialism bano abasajja baatuvaamu ndoza mujjukira wave eyo eyaleeta independence ku Africa ndoza kuva mwaka gwa 1957 to 1994 twalaba amawanga gonna aga Africa nga getting decolonized wanga gabicaminga independent. Naye they did not become independent in the real sense of the word. Nti olabamu ebyagenda mu maaso tukyalina abasajja bano nga bakyatufuga okujja kuti bakyatufuga directly nga luli kati batufuga mu kutuwa ensimbi mu kusalawo policies zetuba tukozesa ebyo webityo. Neo-colonialism ekyagenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Ndoza tuveeko kaawo in fact mu continent ya Africa sina mu Uganda yoka continent ya Africa yonna neo-colonialism ekyagenda maaso kubanga kati nkulaze Russia abadde influencing policy oba influencing ebigenda maaso mu Mali ate ekyo kyenyini France yali influencing ebyali bigenda maaso mu Chad. Tulabe wano China nga influencing mu Zambia mu Uganda kwegamba zino countries zaakomawo naye kati zeesiigako akazigo nezikomawo nga zinyiridde zotasobola kubanga ogamba tezikwagaliza. Ndoza tuveeko kaawo tudukeko mu ggwanga ndoza nade nyino okuba katusoke twogera ku kweno story ya wane waka. Government ne Ministry of Education fulumizza curriculum empya. Curriculum bye bino ebisomesebwa abaana oba abavubuka mu masomero ag'enjawulo. So curriculum eno gye ba developing egenda kubanga eyamba abayizi jukira abayizi bamala emyezi 18 nga tebagenda ku masomero oba amasomero gaali gaggaddwa okumala emyezi 18. Myezi 18 egyo twalaba abaana bangi nga bafunidde embuto ewaka, abalala nga bavudde ne mu by'okusoma, abalala nga bafiiridde mu muggalo guno. Unfortunately ebintu bwe bityo byo byali bibaddewo oba bibadde bibeerangawo. So mu ngeri eyo government yafulumiza curriculum empya egenda okubanga ekyusaamu ku ngeri abaana bano gye badde basoma batya. Ekisooka abagenda kubanga bamajinga subjects oba content nti waba content yadde asomesebwa mu P6 omwana wa P7 naye agenda kubanga amusoma mu curriculum empya gye bategese nti omwana be yamisinga mu P6 najjukira kati babakoze kye bayita automatic promotion nti wowe obadde mu P6 automatically ogenda kuddayo kusomera ogenda beera mu P7 teweetaaga kukola bibuuzo teweetaaga kukola kinaye jukira omwana ono aba yeetaaga content yono. So mu ngeri eyo Ministry of Education yafulumiza curriculum ngegenda kubanga egatta content owa classes ez'enjawulo nti ekyo walisomye mu P5 so kisoma mu P6 naye ate ne P5 ne basigala nga bakisomesa okubanga bayamba abaana bano okubanga obwongo bwabwe buddayo okubanga buli at par. Jukira abaana bamaze emyezi mingi nga tebasoma so oluusi baba bakulinze off oluusi baba switchinze off. Abalala n'ebitabo tebakyajjukira gye biri kyemmanyi, abalala baba tute tebagala nakuddayo. Videos nyingi waliwo gwe nalabye wano gwe bakutte nga bagala mutwala kusala nviiri nga tayagala kusala nviiri kwegamba ebintu bingi ebyakyuse. So ne Ministry of Education yalabye nga kyetaagisa okubanga n'abaana ebibasomesebwa bibanga bikyusa. So in that regard a new curriculum was phased out that is going to be helping students cope with the bizarre effects of COVID-19
in which students from different classes will be reading content that has been merged from the previous class to the class that they are in today. Ndoza tuveka awo twogereko ku etteeka lya okugyamu embuto oba gye bayita abortion. Abortion mu ggwanga lino erya United States of America bali bagirigolizinga mu mwaka gwali gwa mu 1793, yes, 1793, emyaka egyo gyonna nga bakkiriza nti omuntu yenna akkirizibwa okuba nga ajjamu olubuto waba awuli yataluyinaamu mirembe. Kino ekintu kyaleesewo mixed reactions oba kyaleetawo ebintu ebyenjawulo. Abantu banga balowooza mu ngeri enjawulo bagamba nti abantu abortion yeetaaga okuba nga ekaligibwa oba nga egaanibwa. Abalala nga bagamba abortion esobola okukkirizibwa. Jjukira ensinga United States, ensi zino they are called liberal countries. A liberal country yensi egamba buli omu asobola okukola kyayagala kasita nga tanyigadde embere ya muntu mulala. Ne bagamba omukyala asobola okuba nga ajjamu olubuto lwe kasita lubanga luwezezza weeks 15 nga terunaweza weeks 15. Weeks 15 gibeera emyezi 3 mpozi n'ekitundu. In fact tugamba approximately gibeera emyezi 4. So omuntu akkirizibwa okujjamu olubuto mu ggwanga erya US kasita olubuto lubanga terunaweza myezi 4. Kino kyaleetawo enjawukana. Jjukira mu ggwanga lya USA mulimu factions bbiri. Faction esooka mulimu ba liberals, bano be bayita ba Democrats, boolaba ba Barack Obama, boolaba ba Joe Biden, nti bo bakkiriza kyonna ky'osobola okukola osobola okukikola kikole mu mirembe, kikola kyonna kyoyaga kasita oba nga tekigenda ku affectinga munno mu ngeri embi. Nti osobola okulya ebisiyaga, osobola okujjamu olubuto, osobola okunywa ebikubwa byo, kwegamba zensi bwe zityo nga bo basalawo okuba nga they are liberal minded people, baleka omuntu n'akola kyayagala. Naye ate mulimu ne part bano bayita ba Republicans, bayita ba Conservatives. Ba Conservatives be bano bagamba fe tukkiririza mu kano, we tuba tukkiriza mu kano, tukkiriza mu nnono, tukkiriza mu mpisa, tukkiriza nti tosobola kujjamu lubuto, tukkiriza nti nno tosobola tugambe kulya bisiyaga, tukkiriza mbuno enjaga terina kubanga baginywa kyere. Bebino ebintu abasajja bano ba Conservatives oba ba Republicans be bakkiririzaamu. So twagenze ne tusanga Supreme Court ya guno omwaka oba the latest Supreme Court eri mu ggwanga erya US nga eriko ba judges be bayita ba Conservatives. Jukira omusajja Donald Trump we yali ava mu buyinza yaleka ataddewo Supreme Court. Jukira mu ggwanga erya USA bano ba president be ba appointinga the Supreme Court nga bwe kiri wano mu Uganda nti president agenda gamba nze abantu benjagala babeere ku Supreme Court njagala ono. So woteekako abantu bo oluusi baba bakkiriza mu nzikirizayo. So twagenza okwekanga nga Supreme Court ya ggwanga lino erya US ng'eriko abantu abasinga nga ba Conservatives oba bano ba Conservatives abaagala abakkiriza nti nno tulina okubeera mu nsi y'empisa. So mu ngeri eyo badde baagala okuleeta etteeka erijjawo okujjamu olubuto. Naye kintu kyabatuddemu because batusenga balaba tebasobola kyusa tteeka eryakolebwa emyaka nga 4 emabega. 18 that was what 1793 giri emyaka nga 3 abantu abaaliyeeyo balaba mbuno baali bakikiriza muso kyabaleetedde okubanga kibatuulamu mu ngeri yaffe abavubuka gye boogera ebbago eryadde lyagala okukyusa etteeka lino ery'okubanga okujjamu olubuto kufuuka kwa buwaze oba kibeera wrong oba gubeera musango kyaganye era mu ggwanga erya US okujjamu olubuto bakyakikkiriza bwekityo bwe kiri mu mpola. Ndooza katudduke kukwanda amawuli obudde butuggwako. Paaka enkadde yagguddwawo abaana baddayo mu masomero. So kirabika that was the main spark eyaleetedde paaka eno okuggulawo. Jjukira paaka eno ebadde tennaggulwawo okumala akabanga nga bakyaganye ng'ate bagamba president alina okujja agiggulewo ne weewuunya ate president yaggulirawo ki old paaka ng'ate old paaka ebaddengawo teri atagimanyi just bagitaddemu buteesi concrete ne bateekamu kolas kigenda mu maaso just okujjako abantu kwagala oba bayita amasappe bwe bagamba. So paaka enkadde yagguddwawo mu abagala okulinya taxi zammwe abadde bafula congestion okwambuka eri ku Namirembe Road ate mulinyireeyo abalanga taxi tezina gye zipaakinga
paaka enkadde yaguddwawo enyirira mwattu bagi renovating endoza mwabatera okuyitawo mutera okubanga mugiraba mu ngeri eyo ye Andrew Mwenda ono nno munnamawulire nakinku mu ggwanga lino erya Uganda ye nannyini wa magazine gye bayita The Independent oba Independent newspaper eyo etera okufuluma buli wiiki. Andrew Mwenda ono yalabibwako ng'ayambadde ebyambalo by'amagye ng'ali wali mu helicopter ng'agezaako okuba nga afulumya ka video nga omanyi omuntu okulaga mbu nno naawe wakoze eki wambaddeko ku byakabi oba ebyabannamagye naye ekintu ekyo kyaleesewo mixed reactions. Abamu nga bagamba abaana ba people power bambala ka red beret ng'ate mubagamba ogwo musango. Ate Andrew Mwenda yayambadde full combat eya munnamagye teguba musango. Era omukulu Mhozi Kayine Rugaba yagamba bugambi awo ku Twitter ye, my brother twegomba nnyo begomba ebintu bye tukola so abaagala okubanga batufaananamu, which is okay. Kwegamba nga alinga agamba okwambala ku uniform y'amagye nga obegomba tekiba kibi naye ate wooteekako akakofiira kali akamyufu. Omwami Luther Ferdinand akyali mabega wa Mitayimbwa wetwogerera baagamba yayambala akakofiira akamyufu naye mu video onoonya akakofiira akamyufu ne kakubula. Naye ye Uganda bwe tutyo bwe twagimanyiira ebintu bitera okuba nga babijweteka oluusi ku bantu. So mu ngeri y'abantu abamu nga beebuuza mulimu ebyana n'abaana mu ggwanga lino erya Uganda. I don't know. That is a question for you to answer because I don't have an answer. I don't know if there are children and be children in Uganda today. Maybe lastly, KCC ye yongedde okubanga egoba aba hawkers ne ba vendors ku streets ekiresewo akatabanguko nabagambako wanondoza sabiti emwe mabega engeri aba KCCA gye beekuba beekuba mukko n'abantu aba vendors awo aba emisayi ne giyiika poliisi n'amagye beboka abaataasa embeera eyaliwo olunaku olwo. Era kati abakesisi bakyagobaganya abatembeeyi n'abatundu ebintu byabwe ku street oba kye bayita ku bbala. Naera, it is what it is. That is what Uganda is looking like right about now. At just 23 minutes past the top of the hour, allow me go in for a short commercial break. But when I return, we're going to be having Mr. Kayondo Samuel, who is the Executive Director of Better People, Better Uganda Development Group. We're going to ask him what exactly does this organization do and how is it impacting the lives of Ugandans. My name is Edgar Matthew Karanga. Let's go in for a short commercial break. When we come back, the mighty drive continues. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions
on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. My name is Edgar Matthew Karohanga, and I've been joined by a lady that is adored by many of you. She is called Farida Bikobere. I call her Fancy. Fancy, good morning. Good morning. How are you? I'm good. Obulamu buli butya? Mulungi alhamdulillah. Kirungi soko tuwe akakoto of the dog uzene kubalabi baffe ab'olunaku olwaleero. Njagala okutumirako oppressed Ugandan former aspirant wa Kampala University, former gold aspirant kwoli Mugisha otulaba. Mugisha? Speaking about Mugisha. Kutumiddeko, I do not know why you call yourself an oppressed Ugandan. Let me tell you why he's called it. Mugisha Jimmy was supposed to run for guild president at Kampala University. But unfortunately, amateeka ne gamugoba COVID yamu affectinze. Omwaka iguna gwerako ng'ali mu third year ng'agimaliriza ate nga guild president olina kubeera mu second year. Agamba naye second year nange COVID ye yaliwo kati ate mumbuusa mutya we muti. So Mugisha ali mu kugamba he is an oppressed Ugandan who needs help. So Mugisha, thank you for watching. He's preparing for a lecture. So munange tokutumiddeko nnyo naye embeera yo teri onatusonyiwa mukama wange. You are not going to be the guild president at Kampala University. At least he was once part of the cabinet. Akoleko sendala. Akola a second degree. Akola second degree again. Yes. Tebagaba masters Kampala University. Because ekiroto kye kuvadda musajja wange. By the way, I'm also an OB. I'm an OB of Kampala University. President COVID iramuyisaawo. Amuyisaawo ekiroto kigenda bwekyo. Ekiroto ne kifa. Kiringa kya sitawange ekyafiira mu senior 3. Ebintu ebyo bibiri. But things will change. Ekiroto kye kyali kyakuba musawo ne kifiira mu senior 3 ng'agudde chemistry ng'amukoze bubi. So our quote of the day is never underestimate the power you have to take your life in a new direction. Every moment is a fresh beginning. Life is not about expecting, hoping and wishing. It is about doing, being and becoming. Life is not about expecting, hoping and wishing. It is about doing, being and becoming. I like the dreams of the future better than the history of the past. Wow. Sina kyenyongerako nze. Awo kimaliriza okujjako kati kyengenda okukola kusooka kubannyonnyola nti leero nnyina Omulangira mu studios wuno yenna ne kane kane. Bakayondo baba balangira. Nze ndabako wano Omulangira Kayondo. Omulangira Kayondo executive director. Soka tubuulire. Nange wano mu bitiibwa ndi mu mbeja. Chobola naye takkiriza bawulire omwe kuba naye yeeyita mu mbeja naye ombeja bwe tetubukakasa. Edgar, sayita ndi mu mbeja evidence. N'abatulaba bakimanyi ekyo. Mukulu Kayondo, oli Mulangira ssebo. Nsanyuse nnyo okubeera wano Alternative Uganda. Yinza Omulangira Kayondo Zambogo.
Ssebo ddala ndi Mulangira sibuka Musekabaka wa 20 kagulu tebukyereke bugga Mbusiro mu Buganda okubeera nti oli Mulangira olina okuba ng'olina Ssekabaka govaamu kale nze nsibuka Musekabaka wa 20 kagulu tebukyereke ebugga Mbusiro. Buganda eno gye tulimu eri mu luse lwa kintu bemba Buganda yatandika ne Kabaka Katonda n'ebiggweerawo kati luno oluse lwe tulimu lwe lwa Bemba. Bemba yakomekereza luli kati luno lwaffe lwe tulimu lwa kintu era lulimu Bassekabaka 35. Ssekabaka ye kabaka aba aseeredde kuba kabaka tafa abula aseerera kati ono kabaka Mutebi yawa 36 kale Okyogedde n'onzijukiza omusajja omwe yaŋŋambye nti togamba ngamba mukanyeenya agali benjole enjole eba ya kabaka gwone nyeenya agali oba agali baki oba onyeenya ki agali bomola kati zisibuka Musekabaka wa 20 kagulu twebukyereke ebugga Mbusiro abanyonsa bangabi enchondwa engabi nno naye erimu emirundi ebiri waliwo ensamba bwoli abannamatovu kakati eyaffe ezaala enchondwa y'ennyunga bawamala banabukera mu ngabi eno ensamba naye yaffe eyunga ente ya kabaka Kiru waliwo kabaka ente yagwa mu kinnya n'emenyeko okugulu ng'ajagala nnyo jjajjange mutaawe n'agiyunga kuva olwo ne babafuula abayonzi. Wow, okay. Omusajja omwami atuwadde kye bayita ka brief background on the tradition and culture. But today we're not talking about tradition and culture. Tujja kufunayo olunaku lumu soko tunnyonnyolemu ebintu bino. Stella kubitegeero yabimanyi oyo ne mukose n'omukulu mukose babitegeera bulungi. Naye leero njagala twogere ku better people, a better Uganda Development Group. Yegwe kangambe akulembera kino ekitongole. Ndabye mukola ebintu bingi. Mukola guidance and counseling, mukola skills training, mukola HIV/AIDS sensitization, mukola saving, mukola farming, mukola educating children, brick making, painting, building, compound leveling and designs, MCs and legal consultations. Mukola ebintu bingi muli wali ekalagala mu Luweero district. Wow, mukola ebintu byanjawulo. Kino watandika otya, in fact buulire kutandika kwa kino ekitongole kijja kitya ekirowoozo kitandika kitya? Okay, bwe namaliza senior 6 yange which year that was 2016 2016 Aida atandise okubala amanyi bana baba tugende mu maaso mukulu Kayondo. No, he doesn't look that he's young. Okay. So naina choices 3. Yes sebo jukira bogena ku campus nga nina law nga first choice nina education nina ne journalism kakati nali ssentebe wa Nkoba za Mbogero 2 ne twakyazanga abagenyi Lubiri SS ya Lubiri secondary nze nvayo mu senior 4 kati nvayo mu 2014 nze nenjoyininga 2015 okay. kakati nenkyaza omwami munamawulire bamutaza Mbale Blasio mu bibuuzo bye tunamubuuza bye twamubuuza nemubuuza kyetaagisa ky'omuntu okufuuka munnamawulire n'agamba nti olina okuba nga wasoma amawulire ago bw'obeera bw'employinga omuntu nga tali na qualifications license bagitwala nemmanya ekyamawulire kifudde ate radio gye nali nsuubira otandikirako Ssuubi ebiseera ebyo ng'egenda kugwangeka kakati nga amateeka tosobola gatandikako nga tugasomye ate nibwogasoma oga practice ng'olina kugenda ku LDC kakati nga education yeriwo ate nga basomesa bange baŋŋamba nti bamala senior 6 ne bayingira obusomesa nengende waffe Kalagala nensaba esome baliyita Elohim High School netandika obusomesa nensomesa history n'Oluganda that is 2017 tuyingira 2018 abaana primary ebibuuzo bikomawo ng'abaana bagudde twali tutandise edduuka ne mwannyinaze Nakasero tuba mu rumu bwe tuti nalimu n'omuwala nemugamba abaana bano bagudde bonna bagenda kukola ki jokingly n'agamba bajja kujja Nakasero batambuze emmere beetikke n'ettayiro nakinkwatako naye saakimulaga mba ndi awo nga senior 4 bikomyewo erisomero by then lyalikoma ku senior 4 ng'abaana ebibuuzo ebyo omwaka ogwo byalinkinga ne bandamakinga abaana ng'abaana bagudde babaana baagwa nenfulumamu ennyumba nekaba
ni ngamba abaana bano kuba nasomesa ne neewaayo nakola buli kimu nga manya abaana bano bagenda okufuna first grade kakati ne ngamba naye ngenda suwinga UNEP by then nali mu year 1 second semester ne ngenda nkolalo ne neebuuza ku basomesa ku balekicala abange kakati omu mkyala n'andiikinga mwami oyo yafa so yali akulira ndowooza abasiraamu bonna balooya abasiraamu yatuulangawo ku London Chambers bamuyitanga Lubega bwe nagenda ne muganja alasuwinga UNEP kati olw'okuba nti yalina experience naŋŋamba manyi tojja sobolako nakusuwinga UNEP wabula ku byoyogedde tandika organization ngeri best ku education bwe yakijja mu kamwa sazaako kirala ntandika okukola paperwork organization nengiregistaringa certificate twagifuna 16 July 2019 ne batuwa ku certificate batuwako brick making batuwako farming saving ne skills training however mu objectives twalinamu ebintu ebirala bingi kati ndowooza oba oliawo tubimenyeemenyemu ogambe tukola bingi tugenda kubimenyaamenyamu naye njagala kusooka kulaba ekirowoozo ekyo otandisa organization yeno ogitandika n'ekirowoozo ekigamba njagala kwempoweringa baana bano mu buli aspect kakati education tugijje ku kyokugenda mu ssomero okusoma because abantu kye bayinza olowooza ekyo kakati education tugitwale nti omwana akuba bulooka naye bulooka ezo azikuba mu ngeri eyasambala weetaaga omutuuze omugambe guno gwe mulimu gwo kuba bulooka eno nga muntu ne waaba anoonya bulooka agamba genda ewagundi nga bulooka ngomu bulooka eyidde bulungi tomala gakola tulina abaana ba P7 ba senior 4 nga balina obusobozi era nga bandyagadde naye nga tebalina sente zibongerayo ng'omwana oyo asobola osiba enviiri ng'omwana oyo asobola okukola kapeti zino ze tuliko oba eri ng'alina ebintu bingi byasobola okukola n'olw'ensonga ekibiina olw'okuba nti ndi muvubuka ate target audience okusinga bavubuka neŋŋamba kejje ng'eyamba ku bavubuka kuba ebisoomoozo bingi ate singa tuba tukwatidde wamu kuba okwegatta g'emaanyi naye abakulu eyo batugamba mwegatte so ekibiina ne kijja ng'omulamwa gwakukulaakulanya abantu era kyobalaba nalonda erinnya nze nalironda better people better Uganda nti obulamu obulungi omuntu bwe tubeera mu mbeera ennungi Uganda ejja kuba mu mbeera ennungi Uganda bw'eba mu mbeera ennungi n'abantu baayo Uganda tesobola kubeera bulungi ng'abantu baayo bali mu mbeera embi kifaananako ng'awaka abaana babeera mu mbeera abantu b'awaka famire bwebanga eri mu mbeera etategeerekeka ne famire teyeeyagala temuggwa ndwadde temuggwa kuyomba n'ebirala bingi naye babeera mu bulamu obulungi n'amaka geeyagaza so ye better people better Uganda. Wow. Manyi, I'm speaking from experience. Organizations no kuzitandika olusi kintu kyangu in fact okugamba mbu okufuna license, okufuna tini, okufuna certificate, bank account. Wetagamu ku nsimbi. Ndaba you were a young person, oli muvubuka otandikawo. Wafuna otya zino ensimbi oba kusecuringa funding yatandika yazimba ekitongolo kubanga maybe kale ne registration ogikoze n'okiteekawo ne kibanga weekiri. Ekyenjawulo ekiriwo ndowooza mu mbiyite NGOs zirimu emitendera ng'ebiri waliwo CBO ne NGO kati ene yange CBO community based organization era certificate tugisalingawo ne district level so district registration yange yeeruweero ku district ndowooza registration by then yali ya mitwalo 4-5 tegisukka mitwalo 6 ezo nyangu za kufuna ezo nyangu osobola ozipalapalanya n'ozifuna kati abaana bo boolina bo wabafuna abaana weebali yeetaaga okujoininga bale bisale biri bitya otunnyonnyolemu beetaagisa ki kati ffe ekyennaku ekirooto kyaffe kyova twagamba better people better Uganda si better Kalagala kyafuuka NGO tetunnaba kutuukawo wabula mu bingi bye twakakolako abaana abo tetubalina nti oba tulina home bwewawo kyetwagala naye tubayambira ewaabwe waka munsanga waka gye munsomesezeza kati tulinako activities etukoze okugeza twakuŋŋaanyako abawala tubakuŋŋaanya mu bifo ebyenjawulo ne tubaskilling
otero tugendako mu office n'osanga bot ezo nga bazidesigninze twabiyigirizaako abawala okola domat okola table mat ne tubayigirizaako okukola reusable pads kuba ekino kyo kyali kizibu nnyo naye tufuna ekibangirizi oba oliawo ekizimbe ne tusaba bannyini bo ne tumobilizinga abantu ne bajja ne tubayigiriza ne tubaskillinga for guidance and counseling tugenda mu masomero. So this skilling is for free? No, it is for free. It is for free. Kankubuulire bw'oba oyagala okukola ekintu ekiri successful n'ensonga lwaki organizations ezirali zifaananako ng'eyange n'endala ennyingi ennyo ziremeddwa kuyingizaamu ssente. So kati organization yo CBO eyimiridde etya tosasula abaana tebasasula ate nga mulimu, how do you sustain your organization? Okay, kakati organizations zonna ziyimirawo ku donor funding. Kyanaku nti ffe tetunaba kufuna ba donors. However, nkola ng'omuntu akatono ako kenfunye nteekamu. Nina bannyinaze family members nsobola obaguza ekirowoozo nti bannange leero tugenda kuskiringa abaana bato okugeza of recent tubadde ne back to school bankwatizaako emikwano ate ebintu ebimu nina kubeera wa mazima bifuna ku bwereere okugeza tugaba kondo sinti okuziwa abantu nti mugende mwende naye engeri ekkubo ery'okwekuuma nzijjawo ku AIDS Information Center bazimpa ku bwereere nze kyenteekamu ye transport naye ku Uganda Cares CBS FM yampa ka partnership ebiranga empa bya bwereere bwe mba njagala okufunayo ka clip ku mawulire bampa bya bwereere so ebimu mbifuna ku bwereere aweetaagisa ne nkwata mu nsawo oba oliawo ne bannanga balala ne bannyambako so tukyali awo process ekibeera process nze kati kyoyogera nkitegeera abaana abakatwegattako tulina omwami bamuyita Omulangira Kayondo Samuel okuva mu kitongole ekya Better People Better Uganda Development Group ekitongole ekyewaddeyo okubanga kikulaakulanya abavubuka nga kiba skilling nga kiba empowering okubanga bayiga different facts esobola okubanga zibayamba okubanga beekulaakulanya bonga abantu so mu ngeri eyo tugenda tandika okumenyaamenya ebikolebwa ekitongole kino because tulina bingi ebyomubuuza gyansooke mubuuze ne government empowerment tumubuuze source of funding milestones ebyo byonna tugenda kubanga tubyogerako naye nga tetunayingirako katusooke twogere ku byebakola tutandikire ku guidance and counseling ogamba nti mukola guidance and counseling mugikola mutya bani ba beneficiary bano namenyese mutima nawo mubakolako ba Rogers bano bamenyeka omutima buli wiki. What do you mean by guidance and counseling? Okay, guidance and counseling kubuulirira kubudaabuda njeno kakati nze ndi counselor nakijja ku somero nengena nenjifunamuko ne ka certificate so ndi counselor nakyali ate nkyagala nnyo era mpuliranga sinnakikozesa sinnafuna mukisa tewali kyewakoze so tugenda mu masomero ne twogera n'abaana amasomero tugendayo ne tubeeyanjulira ne batuwa omukisa ne twogera n'abaana tukikozeeko ewaffe Kalagala ne muno mu kibuga awamu ekyokubiri ewaffe mu kyalo omanyi ebimu bw'omanyi kyoyagala bwonna weenyigawo nze ne waaba mufunga afudde ku kyalo ne bampa omuzindaalo lazima eddakiika 3 oba 4 nzimala nga mbuuliriddeyo mbaakati kyenjogerako so tubikola ku mikolo tubikola mu masomero olumu tuyita abaana ne tubayita mujje for guidance and counseling tusooke tubanyonyolemu mpolampola ate abaana bano b'otwala mu masomero bo basasula oba nabo bali ku volunteering? Abamu bawa ka transport abalala eri abamu n'omugamba abalala mutima gwa gwanga mutima gwa gwanga gamba mutima gwa gwanga tutereze gwanga tutereze gwanga era nsubira abatereze gwanga tebakyali bangi so tukikola ekirala guidance and counseling kinenemu nti olumu oyinza obutabuulirira muntu naye gwe n'okibeera bondaba bwenyambadde bwe nti neekalagala bwenyambala enetayi yange tenva mu bulago nti bangi botasobola kubuulirira abamu bakunyooma
nkulidde eyo awo yabuuliriraani ogamba ni gwe tukulabe nga tuli wali emiyembe abamu bavubuka bannange abamu bansingako naye olumu ebimu obikola by example bw'obeera ku muzindaalo noga bannange kibi okwagala abaana abato kati ate gwe kikole kibi okwagala omwana omuto kitandikire ku ssomero ndi musomesa ndi muvubuka abawala webala basomesa bangi baagala abaana tokikola ku community nze iwaffe ekalagala bw'ogendayo on record tosobola bbaga nti Kayondo nti yayagala omuwala waawali oba waawali no so ebimu bw'olaba nti your personality speaks for you n'okibeera naye nga tugezaako bw'osanga abavubuka olumu obasanga babiri basatu n'obabuulirira bw'osanze wabaako ebigambo by'omugamba naye n'addayo n'abigamba omulala naye n'abigamba omulala tukola ka chain nga katambula nti kati otandika kye bayita recurring effect nti kyoyogera nkiyinza oyaaja kitambuza kiyambe wow naye temufunyeemu some challenges mu kukola kino guidance and counseling inside in the rural areas gy'oli because kati wasalawo kuteeka amakande ewaka obakyuse have you had those challenges in terms of guidance and counseling challenges weziri ngambye abamu banyoomerera ekyokubiri nganze olumu kati njagala mbeere mwerufu olumu kikola omu oba babiri olumu waliwo byesisobola naddala obuulirira abaana bawala waliwo ekimu ng'okimanyi nga tunange ekiti ogenda kyasamuzaamu olukirala olumu abaana tebabeera open gy'oli nali mbuulirira abaana mubangi ennyo bwe twamaliriza baalinga 6 ne bagamba bw'oba olina ekizibu jangu ombuulira yavaayo omu naye omwana yajja okuŋŋamba ekigambo yalina waabeera omukyala n'agenda e Bulaaya mwana omulenzi n'amukozesa n'amusiiga obulwadde obw'ekikaba teyali siriimu ng'omulenzi amulina n'ono amulina omulenzi ne bamujanjaba n'awona naye ng'ono obulemye so abusiize ate abulina ate waka bagamba ffenaffe obulwadde twabukoowa era ne mutwala tulina Kalagala Health Center nze kenyini namusitula ne mutwala ne mukwasa abasawo omulala omuwala bamuŋŋamba abaana nno balina ebizibu mwana muto myaka nga 15 alina siriimu alina obulwadde obw'ekikaba nga yavunga ng'awunya neŋŋendayo n'asooka neekweka saamukwatisa force naye ne mulemerako kuba ati naye mumbejja ne tugenda mu ddwaliro ne bamukebera nga ddala kituufu mulwadde kaakati naye nga baŋŋambye awunya sinnaba kukimanya twalwayo twagenda saawa nga 3 baatuta saawa 10 mu ddwaliro kati we tuba tuddayo nga mwana ono baŋŋambye awunya kaakati nenjagala ye yaba asookayo ku bodaboda sirina mmotoka kati yasookeyo nze ntuula emabega kaakati ate laba bwenso yasookeyo kati ate oba kyajja kityanze nensookayo ye nantuula emabega ngamba ebikyafu tebigenda kumpitamu nentya kaakati netugenda nga ntidde neŋŋamba owa bodaboda omanyi yimirira njagala kunkumula naye nga kyenjagala yasookeyo kati neneefuula akyamye mu kasiko kati bwenakoma ne mugamba weeyongereyo omwana yaseetuka ku mutto ng'ekiri kuli nga nenswera zazze dda nenjala okukwata akatambaala nsiimule nga ajja kundaba neŋŋuma nentuula bakuyita ku talaafiya ne tutuuka ewaka omwana n'ava ku pikipiki ng'omutto nemmanyi omwana yavunda dda ne bamuwa eddagala kati bwe bamuwa eddagala ng'alina okuddayo ndowooza oluvannyuma lwa mwezi nga gumu teyaddayo era nenva mu kibuga nenfuna bodaboda nemuteekako mpaka kati ku luno nga mutwala Bombo military kubanga Kalagala Health Center fo yetwala Kalagala yonna naye tulina military ate ddene kati nga kyenjagala bwe ntuukayo ngamba abasawo omwana ono mumontere ku kitanda ate si weeks ngezi asooka amala okuwona kati kyansi enkwata tuba tugenda maama we yafumbirwa musirikale kota z'abasirikale kwe basula ne tumulengera nnyina naye okumanya ng'omwana oli yali bubi tujja mu lujja maama waatunula agamba asooka tunagamba oyo si ye mwana wange maali yamuwabaki omukazi n'akaaba amaziga ne tugenda mu ddwaliro ekyayamba ne bamujjanjaba kati baŋŋambye nti
yaddawo dda atiba mawulire malungi nnyo baba yaddawo mawulire malungi obalyawo okusomozebwa kuba kungi olulala nali nva mu kibuga ntambula baali bakakola oluguudo olwo luva oba ebusiika omanyiyo okudda Kalagala kyeka sitegera bulungi naye soke kakati abavubuka banywa enjaga erigamba dde nkulinza olimbe abavubuka banywa enjaga baali bavuddeko ng'enjogera bweri ne bagwa ku accident ne bekuba piki omwana n'agwa mu lukonko jukira oba kiki oba force ya piki feesi eno yona n'agikulula namusanga akiikulula ne mukwata ne mujjayo mulala omumwa gwayabika mulala olwagwa ye teyaddamu teyafa naye oba bakiyita kuzirika kitegedde ekyo kyekanga ekyo babatunulako butunuzi nenyimiriza era wano kankolewo nnyo comment abakuuma ddembe na buli omu nenyimiriza omusajja nyamba atwala abaana wano mu ddwaliro omusajja n'agamba ngenda batwala naye amateeka teganvunaane konza ebisigalidde byange omuntu waba ayambye omuntu bagudde ku accident amuyambye amututte ate lwaki oba omuvunaana kuba agenda mulekawo afe so nga atabadde asobola omujjawo n'amutwala naye lwakuba mwagala kumutiisa owamu n'amukola ekintu oba kye owamu n'amuteekako ekisango naye atyamu naye nga si bwe kyandibadde si bwe kyandibadde so omwami n'annyamba ne tubatwala mu ddwaliro ebbombo teebereza okuvaawo mpaka bbombo naye bambi omu baŋŋamba nti yafunamu obuzibu bw'omutwe so bimu ku bisoomoozo saayina motoka emotoka nagirindi dakika nga 10 so singa nalina emmotoka yange twandigenze bugenzi so bisoomoozo bibaawo bingi nnyo olumu olimu okutuuka ku bantu olumu otuuka ku muntu n'omukansolinga nga kiyitaga yemmere ze sente by the way ebigambo bye tubigenda kukola enjala emuluma omukyala yajja ku ofiisi kansala tugaba engoye ku ofiisi nemuwa engoye nemuwa gomesi n'agyesiba kansala siina latulin single mother ekyamazima nga tasobola kugisima naye yayiyayiya mu busobozi n'azimba wa Kayombo talina latulin waka ogenda mugamba obuyonjo naye sente tazina ezisima latulin so bibaawo bingi abalala nga mwana najja mwana muwala ayagala okusoma waali tebasobola kumuweerera sinti tebasobola oba tebalina busobozi ng'omwana oyo yeetaaga omusakira basale omwana oyo yeetaaga okumulwerayo akasente biba bingi nnyo 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 otegeka ground ya politics wanje otegeka ground ya kwesimbawo Better People Better Uganda it is a non-political organization. No, this is not about better people. This is about Kayondo office. Better people. Omulangira Kayondo abalangira tebalimba. Sibera politics. Era nze office tulina office yaffe ya Maaso g'Egombo. Nyingira office tebiba bya politics. So mama stick a ground here. Anti abantu abasinga. Do you have any hopes of coming as a politician in the near future? Okay, I should be open with you. And you can come. There is no problem. The fact is, we're looking for people who are creating social change. And if you are creating social change, who else would be a better leader than yourself? Omanyi obuzibu obuliwo. Bwe tugatta katinga kino ne politics. Olumu kiruzinga meaning. So, nolusi kibanga PR akutwala ku politics. Oba oliawo bwe muli mpita olulala tulyogera ku politics kuba mumanyi obyebufuzi ebyo mbitegeera tofa tujja nakubyogerako nga short namba tunaye sawa namba. It's time we take a short commercial break, ladies and gentlemen. For those who have just joined in, we have Mr. Kayondo Samuel. He is a prince and he's doing social change in his community that is in Kalagala, Luwero district. He's helping young people in different things, starting from skill development, savings, HIV/AIDS, sensitization, and much more. He is creating a social change, and that's why we said, why don't we bring him to just join us right here
on the alternative TikTok on the Mighty Drive. So when we come back from the short commercial break, we're going to be talking about farming, we're going to be talking about educating children, bricklaying, painting, and much more that he does. And yet, we're also going to ask him about some of his social impacts and some of maybe his milestones as a young person who's creating a social change in the community. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and I am with the beautiful Farida Bikobere, and in the proud company of Kayondo, Rogers, Teddy Tenjo, Jeremiah Muchibi, and Mr. Kato Tumsimi. Let's go in for a short commercial break. We shall come back. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yazizino ziweze biri ez'okumacha mwebale kubanga mukyali ku program The Mighty Drive. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga mbaweereza ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa Gatonya omwaka 2022 era kyasanyu nnyo kubanga mukyatwegaseeko paka ssaawa zino. Olunaku lw'eggulo Zimbabwe bamukutudde mu bitiibwa aba Senegal Sadio Mane yabakubye gole yadde nnungi nnyo eyabajje ku Hyundai nga batera okubanga bagamba so just a quick one okumanya kye kigenda maaso mu AFCON ali wali mu ggwanga lya Cameroon gyali mu kutojjera era agenda kubanga tiimu ziri nno nnyingi eziri eyo tulina Comoros yadde akola debut ejjo wadde kirabikanga nagenza ogulekanga Gabon yadde yamaze dde okubanga amutegula wennyini so mu abanyumirwa AFCON n'olunaku olwaliro empiira gye giri mugirabe tunyumirwa omupiira gwaffe ogwa ku kontinenti yaffe wetuneegomba guli ogw'Ebulaaya ogw'abazungu bo baamala dda bali
ekyabwe bakizimba kyaggwadda so ye time naffe tubenga tuwagira ekyaffe osobola okuba nga otwegattako mu studios enamba eri noti 789 noti 175 oba 0789 017 145 oba 0759 132310 tujja kubanga tukuwuliza so tukubirako n'obuuza omulangira kyonna kyoyagala okubanga omubuuza nagambye omulangira ye executive director w'ekitongole bakita Better People Better Uganda Development Group kiri wali ekalagala mu Luwero district era bakola ebintu bingi ebyenjawulo omuli skill guidance and counseling skills training HIV and AIDS sensitization abadde akyatunyonyoddeko ku guidance and counseling natubulya ne challenges zatera okubanga ayitamu mu mbeera eyo yennyini ndowooza tweyongereyo ne services ze bagaba mweno awa yaffe esembayo tusooke tube nga tubimalirizayo byonna tulabe ng'omukulu ono atubuulira ebituufu ebigenda mu maaso wali mu kitongole kye ssebo ndowooza kati okwebaza ssebo okubanga era otwegasseeko kubanga woli wano kyasanyu nnyo era nze nkwebaza n'omulimu gw'okola bantu bangi people have failed to realize that you can only fulfill your purpose when you do what you create an impact in your society and not just negative impact create a positive impact in someone's life kati olaba ekintu kyewakola n'omuwala oyo tasobola kwerabira mu mutima gwe ajagamba that gentleman one time helped me so that means there is a life that is there ekusabira omukisa era ne mukama abalina okuwa omukisa ekintu ekitwala confidence y'omwana omuwala kubeerako ekintu ekyo nga kikutiisa okubeera mu bantu ne bwaba mwana mulenzi like naye ovaamu omugo omubi bw'oba otudde otyo kuyimukawo olinda abantu bonna ne bavaawo because wonooyimuka omuka bujja kusituka naawe abantu bakutegeere byebyo so when you help a person like that nga talina nekyagenda kuddizaawo naye ng'okikoze talina nekyakusabye it's a very good thing that is what they call purpose so weyongereyo n'omulimu singa tufuna bannayuganda abalina omutima ng'ogugwo gye bali naye ekizibu abangi nabo tebatera kubanga balina emitima twogere ku HIV sensitization yo njagala ogikwateko mangu kubanga kirabika tujja kuba tugiblendinze wamu ne guidance and counseling yeah so just tubuli HIV sensitization mukola mutya mu bulwadde bwa mukenenya buno okulwanyisa abasawo n'abakugu batugamba amakubo gali asatu ag'okwewala obulwadde bwa siriimu amangu naye amalala gye gali abstinence naye okusinga eyo eri applicable mu baana abato naddala primary omuntu omukulu abamu ku ffe ffenna twagezaako dda so kizibuzibu naye bw'ebeega be faithful okusinga eyo ekola ku bafumbo oba ng'olina bana abali mu relationship ba edict naye ezizo sini mu relationship I'm a single man contented and happy in 2022 amatugenda mu maaso eyokusatu yeya condoms eyo eri cheap ate eri applicable wadde tebajagala naye eriseefu condom tugijje ku kya siriimu tukitunuulire mu bulwadde obw'ekikaba tukitunuulire mu mbuto n'ebirala ekavaringa buli kimu so kati kondomu ezo tuzibawa n'omugamba munnange weekuume obulamu bwe businga ekyokubiri mu bangi era kireetinga ne guidance and counseling mulimu ajja omukyala yajja ng'alina eddagala lya siriimu nagamba mpa sente ngende ngula amatamira eddagala so nayo tumubulya naye ate ekyo kiri tekinikomu tukolagana n'eddwaliro Kalagala Health Center so bwe tubafuna ne tubatwala ku ddwaliro ne bongera obbasensitizingamu ekitono kye tusobola mu busobozi bwaffe tukibagamba naye okusinga twagana eddwaliro naye edda we twakuliranga nga amaka galimu omulwadde wa siriimu babawa soya bakyabibawa ebintu ebyo bwa soya ya kituufu ekyamazima simanyi bulungi however omwaka guno ngenda ndi mu kusaba partnership ne AIDS Commission tulabe nga tukwataganira wamu nga tusobola okufuna abakugu okusingako be tulina okulaba nti tuyamba ku bantu okusensitizinga siriimu ekyokubiri Ssaabasajja yasiima okuba emunyenye y'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ye baluwa eri gye partnership eri gye nagambye era nze mobilization ambassador owa AIDS mu kitundu kyaffe ekyo kale tubeera nga tubuulira abantu mu busobozi bwaffe okwewala siriimu okay mutera okuba buli abeewale ate bano abalwadde ababulwadde bo tubayambye tutya ffe ng'aba Better Uganda okusooka
okubagamba nti eyo si enkomerero okubagumya You can live with ensonga it. omusango oba obuzibu bwajja naye guma Guma mira eddagala toyosa bulungi. ate tosiiga mulala kuba otegedde obulumi. Kafeero yagamba nti yali ayimba oluyimba lwe lwa Kasozi agenda. Kasozi yagamba obulumi bwalimu tebusaana mulala yenna wadde okubugezaako. So tubayamba mu ngeri emu oba endala. Abantu abo kankubulire kye beetaaga kulya bulungi, kye beetaaga kunywa bulungi era tugezaako. Wow, kirungi nnyo. Tuddukeko tutandika okwogera ku saving, okutereka. Bavubuka bangi abataagala kutereka abatulaba olunaku olwaleero. N'abakola wano, n'abali ku seeti kuno, n'abali mu kutulaba. Ogamba n'abali ku seeti kuno tuliko bame. Kuliko n'omukulu ali ku kamera naye gwe njogerako. Naye just kyetegeeza, as young people, I don't know what, or it's the money that has less value, but we are not saving, bro. No, we do. No, it's because the money is not enough. So we cannot save. How much is enough? I failed to realize that. Mukulu Omulangira. Yes, sir. How do you teach people to save? Ekyamazima ekintu ekikiri tekiniko nnyo. Ekyokubiri kiri complicated. Era nga ndi mwerufu gy'oli tetunnakitandika. Naye omwaka guno ndowooza tutandika tuyinza okitandikako. Naye kyetaaga abantu bangi kuba okutereka ekintu ekirimu okutereka ssente z'abantu, ekintu ekirimu leeta nkuterekere, abantu bakifuna bulala ate nze ebintu ebikwatagana ne ssente ebyo. Mwagala kukola saving group ng'abantu bajja ne batereka basaving oba every end of month. Tukyakyetegereza tulabe ng'ekikita naye tetunnabakitandika as per now. So twetaaga tufuna abantu abamanyi ebintu ebyo. Muli skeptical ku bya ssente, abantu bayinza olowooza mwagala babba. Si kyokka. Tolabye cases wano mu December abadduse ne ssente z'abantu. Si beebo bokanze ebibiina bakanzi ba mu bibiina ebyo bibiri nga banzi babusente. Ng'emuntu kakugabana nga treasurer abula. Si ng'abula naye nga gw'olina gw'owa ye takuwadde ate tojja mubanja. Abamu olumala okufuna ebintu bino ebyokufuna buli mwezi oba wiiki, abamu olumala okufuna ng'alekerawo okusente. Ekyokubiri nze saving eyo mbadde njala okugitandika nga nze omu kyempulira naye ne bammemba tujja kukaanya. Mbadde njagala nga mmaze okufuna ssente oba tuzifuna wa doona oba mu gavumenti oba nga tulinawo ng'abantu bajja kubawola oba kusevinga ng'olinako k'omuwa. Kuba abantu bangi balina emirimu naye nga beetaaga capital. At least muwe azze naye nti leeta nkuterekere sikitegeera nnyo naye nga weekiri tujja kwongera okyetegereza. Mugenda kirowoozaamu mwe nga batiime. Maybe to just to ask, oyogedde ku badonors abo neŋŋamba kano saagala nkeerabire. Wagezezaako okubanga oyogera kubanga ogambye tonnafuna funding bulungi paka saawa zino. Okozeeko zino zi proposals, ohanize applications eza funding. How is that process of securing funding to you? Honestly, because your idea is a very, very good idea. It's a solution, and many people are willing to jump on board to support things like that. Yeah, proposals tuziwandiise era tuzisubmittings ekisuubira nti tusobola okufuna. Naye wano ebweru siinayo nnyo connections. Abamu basuubiza, abalala tebannaba kuba positive. Naye tulina proposal ne Amoto Mbalanguzi bagiyita Let the Girls Live y'abaana bawala. So tugiwandiseeko naye neebaza speaker waffe yatuwaayo contribution era ne tubaako abaana be twatuukirira. Naye nga tusuubira proposal tuziwandiise but on a national level, si international level. Okay. Naye nze ndabira ddala ne international level mwali badde mutandika okugendayo. Wali organization nyingi eziteekamu ssente. Oba oliawo omulimu ku bizibu bye tufuna ngaffe ne connections nazo nnungi. Naye tugenda kwongera. Kati ekirungi tuzze tukwatagane tukwatize wamu. Tulina okukyusa eggwanga lino mu biseera byaffe. Njagala nze nsiba ngamba abantu wano nti ebiseera bigenda. Ebiseera byo byatwabisangawo tugenda kubirekawo. Naye kikyokola mu biseera byebyo gwali mukundaba. It is your time. What are you doing in your time? The Musevenis did things in their time. They are still doing things in their time.
but what about you and me? It is now our time. So what are we doing in our time? Nga nzijuliriza ku ekyo ekyamazima ffe abavubuka ab'omulembe guno tulina obuzibu batemanye ebizibu oba tulina obuvunaanyizibwa bwa mirundi obuzibu wamma ffenna nno kati nze ndi muganda naye oyinza obba oli mutooro oli musoga uganda eno ng'enaatereera amawanga gaffe ge galina osooka okutereera buganda nedda ku ntikko tooro nedda ku ntikko busoga nedda ku ntikko ogwo mulamwa gumu ffenno waffe wano mu buganda etwala tuyimba ekitiibwa kya buganda nti ffe abaana baleero katulwane okukuza buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe kali naffe ffe bajjajja baabo abalujja soba obuvunaanyizibwa bwaffe ekyokubiri tulina okutereeza eggwanga lyaffe kuba uganda weeri si weerina okuba erina okuba ku mutendera omulala si nsonga oba oli wa movement oba oli wa opposition movement erwana kutereeza nsobi ze yakola kuba NRM baginenyeza ebintu bingi nekwa kino eri mu kulwana kwetereeza kiba president enguzi na biki erwana okutereeza eggwanga n'opposition eraga ensobi naye era nayo erina kulwana weewaawo eraga ensobi naye erina okulwana okutereeza ebyo so ffenna tukwasize wamu buli omu waali naye abavubuka bannange kirungi tuli myaka gigimu tulwane kyekyo kyennyini kyekisinza okutulemesa buli omu ayagala mwane kange nkole kange ekitagenda kubanga kisoboka tudduke tugende ku farming ogambye farming mugikola muti eno farming tulina abalimi ewaffe abalungi abalina ensuku ezigudde akaleka emisiri gy'emmwanyi na biki binali ekapeeka nga ndaba abaana balina emisiri gyonna ginyirira nene kati abalimi abo tusaba nti bannange ffe ba better people naye tusaba mutukkirize tuleete abantu mubayigirize ku nnima ez'omulembe ne batukkiriza ne tukuŋŋaanya abantu 5 100 30 ameka ne tubatwalayo ne bayiga ennima ey'omulembe kati bo nga batuuse ku ground ne beesalirawo nti ensukuse zino nzisiimye otunda otya nguzaayo kasente akatonotono tiiraba embizi eno ogitunda otya oba oli awo bo bayinza obutasobola kwetuukirayo ekirala tuyinza n'okugenda ne bagaa kale buli azze tumuwaddeyo ensukuse emu naye newe bate baguziza naye n'olaba bulabi nawe n'olaba ebalunda embizi ez'omulembe nawe n'okikola so you're opening their eyes naye abavubuka bakiwelkaminze abavubuka okulima nange era kyebanaenda ogamba omukulu abavubuka ayino kati kanjogere ewaffe naddala enkalagala abamu lwa kwebuzaabuza naye omulimu omukulu kulima oba oli awo n'okukuba amatafaali so abakiwerukaminga naye ate bo abavubuka nga bo ne babatebaza mubaamu abakulu bano abamu abajja baba bakadde baabwe so era we bajja ne bayiga era babayita abaana baabwe ne bagenda ne babagamba so abajja be bajja naye abavubuka babaamu abavubuka abaamu osobola okubakonvinsinga nti baganda bange tugende tubeeko kye tuyiga kugamba just wano bali mu kwebuzaabuza naye nga omulimu eri okusinga tukola kulima so tugenda ekirala n'okubasakira nagezaako okusaka emmwanyi awo lwakuba tezajja naye okubasakira era tukirina era tujja kikola okusaka ensigo OWC operational health creation batera okukola naye Bugema University nayo egaba ensigo so kale ogenda n'obazigirira nti bannange mugendeko e Bugema mwewandiise babawe ku nsigo bawandiisa kinoomu bitongole so kati for you you're working as a bridge or connecting abaana just okubawa wow then maybe to just ask oyogedde ku nsonga nti normally wetugamba on a big scale mukola farming ne bricklaying in that community which is actually so sad nti tunakola tutya okuba nga tudevelopinga tugambe nga kalagala okitegeera nti kalagala atuusa atya okubanga naye afuuka nga tebalina kubanga it's only about farming and bricklaying yes manye emirimu emirala gyegiri naye njala tukkirize nti emirimu emirala si mingi nnyo abalina obuduuka ne businesses si be bangi nnyo tuempowerinze tutya bano abavubuka bave kale mu wadde omukulu yeje ayaganye ya farming eyo naye nze ndowooza farming is good
But it is not everything and bricklaying. Kati guidance and counseling ayingira mu motivation na biki nti bw'oba oyogera n'omwana omubuulirira oba oli awo asobola okujjamu kimu bibiri ekyokubiri asobola okubuulira kyali nti naye gwe kikiweeraba wa ki ky'osobola okukola nakugamba nsobola kino oba kino ekyokubiri okubaagazisa okusoma kuba oba oli awo omwana okwewala okulima n'okuba amatafaali ayina agenda kusomera sigambye nti eyasoma takuba amatafaali naye chances ntono weyasoma okuba amatafaali nkujjako nga oteekamu buteesi ensimbi so ekisooka omuntu ng'onaamuyamba olina kutandikira nawaali ewaffe eyo bulooka zikola nnyo naye si bonna nti bazikuba era si gwe mulimu gwokka waliyo okuba amatafaali waliyo okulunda waliyo okulima waliyo emirimu emirala ababodaboda bavuga tipa bavuga buli omu waali nze kyendaba ekyandisinze kyasobola ekintu buli omu kyakola nga kimuwa ensimbi kukyongera kukimwagazisa na kukirongoosa sajja yayimba nti omulimu gw'okola gulongoose so bwe bakola omulimu ogwo mu bwesimbu omuntu ovuga tipa omuntu akuwadde emitwalo 10 ntwalira omusenyu gwange oba ntwalira bulooka 10 totwala 7 twala 10 onaaba omwesimbu ajja kwongera omulimu ajja kuconnectinga wali ofuna emirimu mingi ogaziwe bw'oba oseka capati beera muyonjo naabako totowunyirira abantu so bakondakita bagambeko ku nsonga eyo bakondakita bakyali gye bali naddala ku makya bafe abakera olinya takisi ate kasitagamba ziweereze n'olyokugaa yesu ekya takisi obuzibu bwange bwe nnina nabo ng'ovudde ne kondakita okuba omuyonjo batereeze emmotoka zaabwe otuuka mu mmotoka n'okuba ku mutto bwoti sometimes amakubo enguudo ze bayitamu yes oluguudo lwaffe luno nga tebannalukola nga tekuli takisi etegeerekeka lwansonga nti bwana agitwala mu washing bay ne bagitereza ne bagijjamu enfufu yonna waavugira okutuuka wali ekibuye ku roundabout ng'enfufu eyingidde mu mmotoka mpitirivu nze jjo nabadde kalagala enfufu n'enfufu ng'eri eruweero anti n'enkuba naye olina olabako enfufu nanti gwe tobeerayo buli lunaku ate wanaabye naye oli tekisoboka ekkubo lye gayiseemu gwe mulundi gumu ye alyetololamu emirundi nga5 ku 10 kati buli wanaddangayo nayo akomyewo sometimes to advocating batereza amakubo buli obu kasita omala okuyingira takisi ekitiibwa wekikomaawo omugamba oba wamuyimiriza n'omuyimiriza tewali parking ajja yimirira naye omala okuyingira bwoti tebajjiramu watali parking terina kutuula ebintu byawe bikyankalana yayimba alongoosa omulimu gw'olina olaba ewettanira abantu nze takisi eyanjulizaako engoye kituufu ziyuza engoye etakisi gy'olina esaabaza abantu giterezi ebyuma bitekeko emitto wakiri bw'olaba enfufu waliwo takisi ezimu nga zirina emitto nga gyakibeera naye omuntu n'otuula mu takisi otuuka mu mmotoka olumu n'okubako bwoti kituufu mweziri ne mutawuni wano weeziri size mukyalo naziwumulamu ennaku zino naye because it is January we shall board the taxis nze ndaba olumu tinakozesa bodaboda kyekimu ennaku zino omalajja ate n'olaba ennaku zo distances oyongeramu nga naye mwe abatugamba tusevinga ate mutugamba tulinye kaboda tekasobola kubeera kipa ku taxi ate tulinye levo tunasevinga edika nakaako nkakomentingeko saving nno yanjawulo mwanyenaze ffenna tujja wano wetukolera batusuubira essaawa 2 bodaboda endeeterawo 13 taxi ekuleeterawo 12 naye nze ngenda kukwata boda mu dakiika nga 2-3 ngenda bantuuse wano gw'ogenda kusanga jjamu otuukirewo mu ssaawa emu ennaku yange mbangi manyiza okuka ku 11 n'eninya 12 ate oba 11 oba okyatambula mu 12 awo n'osanga omukubi w'akatayimbwa olumu abamu bagamba nti basevinga naye ate nga tebasevinga
temuyinza kuyimirira awo abantu 100 mulinda bbaasi emu ne munyiga awo no bamubbye essimu naye nga boda yaluko Mulangira atandise okulumba mulaba mpola Mulangira tuveekekeyo tudde ku educating children kino mukikola mutya educating children abaana gye bali eyo bangi sigalagala yokka nga tebalina busobozi bakadde babe tebabasobola so abaana abo tubayamba okubasasulira ku school fees owaffe nno gwe tusasula amasomero gaffe ga layisi $2,000 $3,000 $4,000 ageyekalagala so be baana abo betuyambako mubafunira fees muziba wa uniform of bursaries nti oyogera n'amasomero ne gabayambako oba mukwata ssente zenyewe ogenda ku ssomero nomanya nti essomero lino ninayo abaana 3 4 lino ninayo 5 lino ninayo 6 abamu bafiirwa bakadde baabwe nakitandika nga n'organization tenabakujja tina omuvubuka eyo gwe bakuba akatayimbwa ffe twali tetubirabanko byaliwo 2017 bakatayimbwa yali ntiisa nnyo ng'ate mukwano gwaffe ku kyalo ng'alese akaana kato so ningamba omwana oyo ngenda muweerera yali mu P2 kati ndowooza bwagenze mu P7 bwe bababuusizza so ne tukitandika bangi nnyo tubayamba mu ngeri ng'eyo abamu tubajja nga bafiiriddwa bakadde baabwe abamu babatugamba nti omwana wa gundi tasoma abamu bajja so tuwezaayo ndowooza abaana 4 olina connection yona ne area MPO yalina ngeri gy'abayambyeko kati luli yali Dr. Muyingo ono aliwo mwana wa NUP onaliko sekitoliko ne ku Friday last Friday nali naye era yalonkinga campaign yaffe ya back to school okay maybe kati njagala kuleetamu a bit of politics you have a school in Kalagala that you're paying 30,000 waliwo omwana wanasasula $2,000,000 right eno inequality gwenga gwo atunulira ensonga olaba mu maaso eyo mu Uganda tugenda kubeera tuti ekintu ekyo waliwo weekalagala asasula 3 naye waliwo wa millions ekintu ekyo nkyogedde n'abantu bangi naye booli awo kati ontankudde kankizeemuko ekyamazima nange nyorwa actually era kyava na wali nga ngendo suwinga yunebu ze zimu ku defenses nali ngendo koza omwana ow'erubiri ow'ebuddo ow'emmengo nawa balina amasanyalaze balina free internet balina abasomesa abalungi buna buli kimu facility weziri byonna library ne basoma n'omwana ow'ekalagala alina abasomesa kale wadde bali qualified naye nga tebalina exposure bulungi omwana atambula olugendo ne basoma ebintu bye bimu kyokka ne kale basoma ebintu birina kuba bye bimu naye era bityo naye batuula pepa etya kyokka ne babamakinga mu ngeri y'emu ekintu ekyo kiruma era si kya bugunjufu era tekiri era simanyi oba oli awo twetaaga tuyingeginge ba kati gwenga suggestion zo ziri zitya nti abo mukyalo abasettingire nga papers ziri different oba babalowalingirengako ku pass mark ebibuuzo bisigale nga biri standard nga bye bimu naye government ye Ministry of Education nga bwetambuza abasomesa bwegaba abasomesa ekibalancing kyomusomesa erubiri erina abasomesa 10 ekwate y'abasomesa nga 4 ebasindike mu byalo yalo mu byalo nabo bayambeko ku baana abo tu omwana kati kirungi batandise January towards unebunge bule emyezi 2 bakole babitangata bino byetwagiranga oba mox no si mox ne baba briefing seminars seminar tugambe nti abasomesa bavudde Seta High bagenze Rubiri bagenze Kalagala bagenze Kyannamukaka kusomesa abaana bave ekyebongotoko bajje Mengo nabo bafuneko ku biki bagenda okusomesa abamu baba bamanyi
omanyi babasomeseza naye nga babulamu bubuzi ku maganda naye nanti kati awo eby'abaana okutambula bijja kujjamu akasente abazadde akasente bakayina ministry ekisobola ministry facilitating nekyokubiri abasomesa bogamba bave mu bibuga abasomesa nga tebagala kusomesa mu byalo anti kati kina kukulibwanga poliisi tugenda kubasaba kati olwo abaana ebintu ebijjira ku musomesa ali mu kibuga si byebiweebwa omusomesa actually ne banampa housing y'omu kibuga ejja kuba ya 5 housing y'omu kyalo ejja kuba ya 10 enjawulo weebeeraawo ate you cannot tell people for equality because I'm telling you you're going to reach a point in the future because these problems you don't see them now. Ebina ebizibu by'okusomesa abaana we bati temugenda bbira wakati mugenda bbira bamaaso nga wali abamu abagamba fe we are disenfranchised wali obali abagamba we are the ones the big guns ndoza njaga omanyi history etulaga ebyaliwo tunulya 1789 revolution yali mu Bufaransa kyava kuki kyava ku baana abo bebagambanga bano tebalina makulu ne bakola kibayita classification ne wabirawo the bourgeoisie the first class then they are also the poor people. The moment the poor people realize that they are poor and there are people who are getting empowered there who are eating well, they will go and storm those ones. That's when you will see bloodshed. That's when you will see a failed state. Realizing because there are people who are eating well. Right now. No, katika subject ojoyogererako ya myaka tugambe myaka nga 40 abali because abali abavu mu 86 kati bebagaga basawa zino. That is just what 35 years down the road. I'm talking about a generation that is 100 years from now. Income inequalities eze zigenda masse ziri wano wansi mu myaka 10 maaso mugenda okuzirabira nti waliyo bana abali basomeranga ku Zoom wali abali tebasomera ko ddala abali tebasomera ko ddala nabo baagala kulya ku mugaati ojo okuwulira embaga naye awo tuveewo tugendeko mu building mu abaana bayigiriza okuzimba tubasikiringa okuyiga okuzimba ekyokubiri tulina abantu abamu abaagala okuzimba naye nga babatiisa abazimbi babbi babba seminti bakola batya bo babbanga naye it's okay twagala okukifuula fomu nti osobola okugula ekifo kyo n'otutuukirira ne tukkaanya ku bbeeyi ne tukuleetera abazimbi abeesimbu ne tukuzimbira ennyumba yo mu butuufu nga bw'erina okuzimbibwa tusobola okukolera plan sinti ffe tugirina naye of course tugenda mu bagaba plan osobola otuwa buwi plan yo nti bannange ekifo kyange kyekino plan yange yeeno ze byonna mbibakwasiza because tuli registered nti newe wabaawo ensobi yonna osobola otusuuwinga naye ono omuzimbi gw'osanze mukanyiza bukanya olumu omuwadde ne ssente naye kati olwokuba nti ffe tuli organized tukola under organization nga buli kintu better people yezimba so tulina abazimbi abo ate ab'omutindo ne tukolera ennyumba finishing design ali unique kagamba nzija n'empatani y'omulimu ne ngamba better Uganda njagala kunzimbira ennyumba yange ebisenge bisatu bweti emalawo sitemeka mulimu yoka tukibalamu naawe kati nze nkomawo manja gwe sibanja webale nnyonnyonyo ate no si mu bbanga tono si mu bbanga ddene si mu bbanga ddene mwangu kuba abantu tubalina ekyokubiri mu kuzimba oku nti tulina abazimbi abaffe ngaffe naye ate nabaana abazimbi ab'okukyalo tubayite tubagaye bannaye mulaba tubayigirize kuba bambi abamu kati for example waliwo finishing ali modern saawa eno nti lwaki temukola wemu lwaki temukola wemu mwongerezeko katale bino byemuzimba byadda byemuzimba byadda kati kino kyekiriwo n'oyo kimuyamba ku kyalo oyo bwakikola n'omulala n'agenda n'alaba bwe tuzimba ku kyalo muzimbi n'ayitawo kati kano bakakola bwe kati n'akakoppa ekitundu olwo kikula nabo bakyusa embeera zaabwe essebo. Okay, ndaba wano eddakiika zino ziweze 30 zizakaita kusaawa comments katono nnyo omukyala nakyeewa agamba how have better people try to reach to operation with recreation? If yes, have they been useful? If not, what has made the operation with recreation not to welcome your empowerment ideas? Have you tried to reach to them? Sagana them, him, omukulu. No, sinasiyo. But he's Genozari. Yeah, nga kantandikire ku kyono nga nziramu ekikyo
nagezaako waliwo awo sijjukirayo ninako we nagenda naye nga receptionist alinga yamala byonna ate akugamba kino akugamba receptionist bwe batyo mulina bakwata bulungi ne bindiscouraginga naye nsuubira nga nzijuliriza ku kyono honestly simanyi bwe banakitwala naye netaaga okulaba genosale kubanga mpulira abagendayo agaba sente mpulira nga nina ebibuuzo byenjagala okumugamba so wealth creation kituufu nnungi nnyo naye connections zirina mukyala yenakyeyone eyanyambanconnecting eyo nnyo n'abakulaba wano bagambe kubona waliwo nagamba if I have a child from Mukono how can she benefit from better people which operates in Luweero being a CBO tusobola okwogera naye tusobola okumubuulirira. You even operate beyond Luweero? No, honestly not. Naye tukoma Luweero. However, omwana kati oyo mwana mu bingi bye tukola ayina wangi waagwa. Tusobola okwogera n'omwana oyo. Tusobola okwogera mulaba muyambiramu. Okay. How I wish the government can help and empower such organizations and people than wasting resources on politicians who only mind their own pockets and families. Thank you so much for saying that. Hey. No, it's true. Government should be empowering projects like these ones, Farida. Like these ones. Ashura Agama, good morning. Thanks for the show. I'm watching live from USA. Thank you for watching. Evan is Miyofu. Hello, good morning. Alternative, thanks for the show. Watching live from Banda. Mugisha Jimmy Rwanda, live from Kampala University. Here preparing for news, radio writing and reporting. Mukulu tumusime kakuru. Agamba, I'm already here. Thank you for the show. Abanja ababadeka abasinga bebaza bwebaza. So tumuhimbi senomani kwali mwe bale kulaba Innocent inebyona. He's watching live from Rengo. Batulaba naye oppressed Uganda ne abali oppressed pose bebesi ono yesimba onagwa Innocent inebyona ama Innocent yoyongera next time omwana agwa bigo bingi. No, by the way, people like Innocent have benefit of age. Kitegera uba bato oba mutone wogwa osasobola okoma ojasobola okuddamu n'oyimukate you pick up your sockings. Twogereko ku politics ya dojo jebalamo obudde butugenda activities were activities tulina okwogera ku politics waliwo wano njagala yogere ku activity kubanga tenda zi self explanatory painting egenda wamu with building ne bricklaying compound leveling ebyo byebimu okuja kati event MCs ekyo nakyo tuso kitegeero otuwayo abera kokola ku event nange no kenyini nange kenyini ndo po omulimu emikolo ekyo naddala egy'okwanjula agirungamya bulungi ate era tulina n'abalala bangi abalina obusobozi. Ate legal consultation amwe counsel making too nkolera mu Sky Advocates kati wabawo mata eyetaaga amateeka tusobola okubayambako. Nsobola okujja temunsasuza for consultation it is free. However wabanga waliwo ekyetaago okukola tugambe kati olabange wafeeyo mu kyalo abantu bagula nagula poloti nagula ettaka bebekolera endagaano otegeera bebekolera endagaano babafera na biki so basobola okujja ne batweyambisa naye si biikalagala bokka abalala bonna. Sky Advocates eri ku Cham Tower 2nd floor room 5. Nekanso chicho otakola. Oli MC, oli lawyer, oli social entrepreneur, oli hustler. Oli kansula. Obulamu Katonda yatuwa ebitone bingi nnyo. So kati ekyemikolo just ndi musajja Muganda. Ekyokubiri tulwana kuza Buganda ku ntiko. Wabawo omukolo gwolaba naye omwogezi ono gubuzeemu kyamutuddemu. One nga tagunyumisiza ekyokubiri nga byakola biva ku nnono. Kati kunzika nkwata omuzindaalo mbyenyigiremu. Ekyokubiri nti bwe nali nkula nayiga ebintu bingi nze mmanyi okuzimba kwenyini mmanyi okukuba painting mmanyi okufuuwa oluyinja mmanyi okudesigninga compound
so ebimu mbimanyi era ebimu nze mbisikiringa abaana era bwe ngende yekalagala olumu nenzigyamu amatayi gano nenteekamu ovulo netudda mu ttaka n'amatafaali ngaagala binyumira kuba buloka kinyuma omulimu gwe mukolera awamu gwenyuma Eta haso nango kuzimba nkumanyi ayogeddeko ku mikolo batunula ba MC n'agamba kibuzeemu naye gali olabyeko bano abantu abajja ku mikolo simanyi babayita babuuza olabira ddala kalicha kati gwe nga agoberera Obuganda olabira ddala kalicha era nze emikolo gyembeerako abaana nga bakuba ennyimba abaana nga basina amazina mu bako ngamba mbali mitinga temulina kuzina nnyo ku mikolo omukoto zinira kuko naawe zinira ku mbaga maaso ga Sezaalawo ng'otandika okwetinkula abaana b'ennaku zino mugamba n'omutolo naye kibi obanga batyo obudde well olw'okuba nti mukolo guba gwa ssanyu oyinza okwenyenyaamu akatono naye si kwetiyuula abeetuyula tubatumiddeko nnyo kubanga bangi nnyo abaana bakoowu oba toyina muteeka mu politics omukulu sooka omuntu azine dakikanga 15 ayagala kumwebalama bw'amudde eno bwadde eri naye nga ate ng'agenda maliriza naye ng'ogenda kumaliriza ogenze mu parliament and it is not bad kiddemu ogenda kumaliriza ogenze mu parliament ate si kibi bw'ogenda ogenda n'okiikirira abantu beeyo oba tobakoze bubi obuludde olwobaze okukyusa olwedde olina kyobakoledde obuzibu bwe tulina ku ba politicians baffe nti ajja ne mumuwa n'atadda kukolera bantu naye ate gwe okoze tonnagenda mpozi nga ogula manye waliyo engeri y'okugula emitima gy'abantu ogula emitima gy'abantu bakusindika ogambe wayenzizaawo ze nabateekamu olaba mwannyinaze lwaki saagala kugattika politics na better people ebintu bino byonna tubyogedde ku mutima gwa bannakyeewa nti n'omuntu asobola okugaya nange kambeeko kyembakwatiramu kyembakwatizaako nti wano okwata owenaalemu FDC owa DP na buli omu mu kitimba kimu naye bw'okiyingiza mu politics saidi eno egenda ganze sikkiriziganya n'oyo so politics oyo saagala mugatta na better people oyagala better people bere better people bw'oba oyogedde better people toyogera politics naye musobola okunkyasa tulina eddakiika 12 zino zigenda mbeera za politics mukama wange yadde amwebalama yaddali mukwebalama agambye politics amutegeera bulungi tetwagala tumanye oba ogenda kwesimbawo oba togenda kwesimbawo baleese parliamentary democracy wabiwuliddeko bikyali byambu parliamentary system of government nti kati mwababaka abali bababaka mu 2016 tumwagaliza ama mwabali baba MP mwabali baba inolonda president olabe ekyo kinaasoboka mu system ya Uganda gye tulimu kati oba walogo bakireetera ekyamazima nze sikkiriziganya fenna tulabira ku bannaffe n'ebiseera ebisinga tujuliza abazungu naate olumu ne tutabajuliza kati ng'ekyo nsubira bakikopye buzungu naye ate mu nkola y'emirimu olumu tebakoppa bazungu oba ontegeera muganda wange kakati nze ng'ekyo sikikkiriza ffe tuli Uganda tetusobola kwenkanankana abali wadde tubakoppa abantu babawa eddembe lyabwe beerondere pulezidenti waabwe abantu babawa eddembe nga ssemateeka bw'agamba balonde pulezidenti waabwe anti yadde ssemateeka wuyo aba alina okukyusibwa baagala kukyusa ssemateeka yenna naye ng'olowooza ssemateeka twetaaga omukyusa wa 95 gwe twakakola gwe twakola obukozi gwe twajja n'essuubi eringi Omulangira yebalama ebibuuzo ekyamazima nganze omu sikikkiririzaamu ndaba tekyetaagisa waliwo ebirala bingi ebirina okiwuka ng'amateeka aga protecting eddembe ly'abakyala weegali nti omuntu akutta omukazi avunaanibwa bw'ati naye amateeka ago ekisooka tegali implemented abantu tebagamanyi tugende ne suggestion y'amatembe yagamba they should castrate them yagamba oba oyina omuntu bw'aba ayina emmundu nga gyakozesa okutta abantu tebagimuggyako kati n'oyo akwata abaana bamuggyeko instrument gyakozesa
There are countries that actually do that. There are countries that are doing that. And I think it is good. It would be good. naye ate era nakyo si kirungi. It would be when she brought in her suggestion, every man got like namanyat every man is a potential rapist. Sikiriza. Because kwatali potential gwalwato gamba chiri hadi nyoka tosubira kwata muntu. Tomanya Oyinza kwata. No, saying Tomanya Oyinza kwata. I'm just saying that would be too much. When you are punishing people, right, you punish them to correct them, right? Ntibachuke. Yakulabireko. Si olyakulabireko kye gamba. Wowo omuntu punishment tomu olyamulabireko omuwa kumukyusa nti ayige kyovola bakalabba bakajjawo nti omuntu womutta ate oba tolina kyomuyigiriza oba okoze kyennyini kyakoze. So tosobola ate kukola kintu bwekityo ku muntu oyo just because akoze ekyo. You should find other solutions for him to learn. Secondly, emisango gya rape ne defilement gyetaaga okwekenneenya ennyo. Tuli wano fembi. Tuyinza obba tufulumawo mu lukuubo ne tubaako bye tutakaanya. Wano ngamba mpa essimu yeeyo ngitwale neŋŋaana n'okuba enduru nti abadde ankwata. Abadde amukwata. Ekintu si kituufu. So okujwetekako ogugambo. So kyetaaga okunoonyereza ennyo. Okay. Bell, ndoza tusooke twogereko ku better people. Mukama wange, better people eno ogirabawa in terms of what are your next plans? What are your next steps? So achievements? Maybe milestones. So now your achievements and then imagine siba kintu kinene nze kankozesa ekigambo milestones ng'olaba mutuuseewo okuva ewatandika mu 2017 emyaka 5 yeah, official okugesta na 2017. Okay. In these 3 years tuli just starting the success. One, twatandika kyasooka kirowoozo ne tufuna certificate tetwalina office weeri. Tuyambye abantu bangi, tukoze health camps nyingi nnyo, tumobilize abantu okugaba omusaayi waffe Kalagala baali tebagabanga ku musaayi. Ekyokubiri twagala kusakira ddwaliro lyaffe lifune blood bank Kalagala Health Center for ye nkolagana gye tulina n'aba blood bank ne Red Cross. Tukoze koko n'ebitongole bingi nnyo nnyo. Tuyambye abantu bangi, tusikiriza abantu kati waffe eyo ku abakyala baba 10 atisita abakazi ku kitono 4 abawala n'abakazi tebakyabona nga bagenze mu nsonga zaabwe basobola okwekolera parts. Abontegeere kyo ekirala recent wano ku Friday twagaba ebikozesebwa ebitabo penso byali bitono naye at least ennyongereza teba ntono. Tukozeko emikolo mingi nnyo. Twalinawo tugenda najjiddamu muvubuka sisimuka mu mukolo gwali gwa kusisimula abavubuka Patrick yali guest of honor. Tulina moto mbalanguzi on board. So tukozeko ku proposals nyingi era tusuubira okuba nti zijja kutambula. Tusuubira ni partnerships nyingi nnyo. Abantu bangi abafunye mu better people era abaganyuddwa era betusuubira abagenda okuganyulwamu. Tugezezaako okubeera model organization mu community yaffe ate naffe nga bamemba tu-influencinze abantu bangi nnyo okukyusa obulamu bwabwe era nga twogedde nnyo twogedde nabo era at least abaana bangi nnyo abakyuse kati ng'oyo gwenkugambye yali omulwadde kati ali mu bulamu bulungi. But it's because of better people. Achievements weziri. Kati mu maaso awo in fact nga tunaba kumaliza okutuulya ebyo mu maaso oyogedde ku Kalagala Health Center 4 eri equipped bulungi because I was looking through some of the hospitals around there. Olwo n'eddwaliro ly'esse muto teri masannyalaze teri mazzi ekkuba erituukayo lutalo. Kalagala kiri kitya? No, lino ekyamazima lirina amasannyalaze bwe gali standby generator weeri theatre weeri just tubulamu ka blood bank n'okugaziya ku bizimbe
n'okugaziya ku ward then ne ward tebankubenna ceiling erimu enjatika at least yetaaga okutereezaamu kuba eyinza okuba abalwadde naye nga weeriri era likola. Ekirala nga walaba prime minister Nabbanja bwe yasanga eddwaliro Emityana eryo nga terina ddagala bagamba basaba mu mwezi gwa mwenda ate bannaba ddagala, so nabo beetaaga eddagala. Omulwadde bagendawo nga tewali ddagala, si nti abasawo eddagala tebaagala ddibawo, naye Dr. Mukasa yaŋŋamba basobola okusaba eddagala lya bukadde nga 20 baba wali abukadde 11 so liggwawo mangu nagendako abakyala gye bazaala ekimu ekiri essemutu era bagambe amalagala gaggwawo mangu nga tewalina gloves era nali ndowooza bafuniyeko gloves so ebikozesebwa mu malwaliro bibiina okweyongera. Gavumenti ne minisitule y'ebyenjigiriza y'ebyehealth y'ebyobulamu esaana okussa eddagala mu malwaliro kuba bambi abantu tebesobola bulungi ate covid wuyo abanyize, so at least bandibadde nga muntu walwala agenda kuddwalirawo okufuna eddagala tu malwaliro ago ge gajjanjanze si bundwalira mu ddwaliro lya gavumenti era obulwadde ne bunnumirawa naddala nga mpulira ddala buli serious nga ngenda ikalagala nga ndwala gye banzijanjabira. Omanyi lwaki? Olwalira Kampala olinnya nodde ikalagala lwaki ekisooka eddwaliro lya bwereere, ekyokubiri eddagala eryo tuufu. Clinic ne pharmacies oba ki ekitunda eddagala ku byombi? Pharmacy mpulira mbu temunkootinga obu liba expired ne bali just ne bakyusa bukyusa lebo abamu si bakugu balaba nga babakwatako ttembe naye mu ddwaliro lya gavumenti abaliyo bonna bakugu. Ekirala njagala okwagazisa abantu nti eddwaliro lya gavumenti si libi naye teriba n'amadagala teriba na ddagala. Anyways, maybe nga tumaliza kuba ndaba eddakiika tusigazizaayo 2 saba otuwulire ku future plans zo eza kitongole kino Better People Better Uganda ogirabawa biki bye mugenda okutandikirako 2022 what is your roadmap? 2022 already twamutandise ne back to school campaign twabadde mugombola yekalagala tugenda muddamu ga 28 era January tugenda kukola constituency eyo neya bamunanika. Ekirala tusuubira bwegwe taba mwaka guno ogujja okufuka NGO tusuubira partnerships nyingi nnyo ne universities ne ebitongole ebirala bingi suubira tutandise. This is an achievement okujja wano ku TV yammwe ne munkyaza era mbeebaza nnyo n'okuyamba ku bantu abalala bangi nnyo. Twagala oskiringa abantu beekalagala, twagala bayigiriza kukola sabbuuni, ebintu ebyo biri simple sabbuuni liquid soap shampoo. Bwe tumala baskiringa tugende mu DIT tubafuniye certificate kuba at the end of the day bakusaba certificate mu buli yonna buli kyokola, so twagala tubafuniye certificate babeere nga bali equipped bulungi nnyo tubatikire n'obatikira. Wow. Awo Jemba owebiranga agamba tusimbudde maybe osimbule ku batulabye atumireko ne mukyala we oba abakyala because omusajja muganda oba bakyala bo naye noziddi wa busa obusa ngabi n'ataafumita akootakota so sinaba kuwasa nedda kyekyo mbeeyanziza nnyo bannange girlfriend atanafuuka wife tojja twebuzabuzaako ama wataliyo mbeeyanziza nnyo abalabi baffe Omulangira Kayondo Zambogo Executive Director Better People Better Uganda tusangibwa Kalagala opposite ne Gombola ye Kalagala from Busika peno da Kalagala namba yange 0708 Kagamunya 23 17 0708 642317 MTN 0774 642317 Facebook Kayondo Samuel email Omulangira Kayondo Zambogo @gmail.com. Wow. Kale, thank you so much Omulangira Farida. Weewaawo abatulabye olunaku lwaleero
mwebale ate kutulaba olunaku lwakubiri January ino tumutambula mpola banaye abaana tugende tunoonye emirimu abavubuka tugende tunoonye emirimu. It is the beginning of the year. Organizations banoonya abaana ababe baagala bakolere mutambuza application as many as you can. Wandika application batugambanga n'okusaba omulimu nagwo mulimu, so wandika application ozitambuze gwatayina capital etandikawo bibyo. Naye nga nkutumiddeko gwe wenna ali eyo ng'oli girlfriend wa Kayondo Samuel, tukutumiddeko. We love you here at the Mighty Royal. Yadde tayogedde kumwogera twewamba tukutumidde. Ama until you are not sure, until you are sure, don't talk about it. Thank you so much for watching The Mighty Drive. This was an exciting episode with Mr. Samuel Kayondo, Farida Bikobere, Rogers Turiahawe, Teddy Tenjo Nabukera, Arnold Mukose Anthony, Jeremiah Muchibi, and Kato Tumusimi, and myself, Edgar Matthew Karuhanga. It's been a pleasure. We shall meet tomorrow. It's a Wednesday. I will be here, and the two ladies, of course, will be here. That is Farida and Miss Lillian Luwede. On Thursday, we always have Rogers Turiahawe and Lillian Luwede. Then on Friday, the legend Mukose Arnold Anthony with Omulangira and Farida Bikobere. Thank you so much for watching. Do follow me on my social media platforms at Edgar Matthew Karuhanga. That is on Facebook, Twitter. These days I'm on Instagram as well. I'm not on TikTok yet, but you can catch me on those 3 social media platforms. So till we meet again, same station, same time, 7 to 9. And God bless Uganda. Good evening. Oh, good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.